Embeera y'omubaka Honorable Mohammad Ssegirinya ekwasa ennaku era eyungula ezziga. We twogerera essaawa eno musajja wattu kigambibwa nti atandise n'okuzimba olubuto. Embeera essaawa eno ndowooza tulina giteeka mu mikono gya Katonda era tusaba Katonda abeere ng'essaawa eno embeera eno agiyingiramu era asobole okubeera ng'agitereeza. Gwali eyo wenna nkusaba tusabire Honorable Ssegirinya Mohammad kubanga embeera ye bambi tesanyusa. Saawa eno wetwogerera embeera y'omubaka bambi emalamu amaanyi eyungula ezziga. Nze natunulidde Ssegirinya, Honorable Ssegirinya ng'azimbye akabuto atanywa maluwa gansaka. Bwe ntunulira obulamu bwa Ssegirinya, bwe ntunulira omusajja Yisima Olasi azimbye akabuto kiba kibi. Azimbye olubuto. Ng'olubuto akabuto kazimbye katukyogere. Honorable Ssegirinya si musajja munywa mwenge mbu yagendanga nanywa enguuli. Wali abasajja abazimba obuto bwabwe nga bamarwa naye nga balyoke bali erefe. Babuzimba eyo. Naye bw'omukka gwe bakuba guwunya guta. Ogwo omulimu tegunoze. N'omusajja nnatamidde tayagalika. Nsaasira balina abasajja abanywa enguuli n'abanywa ebyo ebidomola ebyenge ebyo bye basogoza ebigere. Naawe envunza alinnya muli. Naye bannaye Katonda yampa. Nebaza Katonda omusajja gwe yampa. Anjagala nnyo abasajja abasiraamu. Adde bawasa bangi naye nze Katonda annyamba sina mujjangu omusajja muliko bw'omu. Bantya bamunziririra. Kukubirawo. Obadde nekyoyogera njogera. Abantu abo balaba. Kikuwa kyakulabirako ki? Kyekiseera offe kubikukwatako. Kyekiseera olwana entalo ezizo ezikuja wali. Kyenjagala okwogera. Kyenjagala okwogerako kiwulize bulungi. Tuwadde n'ababaka bano nga beekalakasa bali weeru wa parliament tebagiyingira nga bagamba baagala bakibalama bazze mu parliament bakibalama babawawadde. Baali banyenyaamu. Era bibiri byayitingana buli mu mpale ye. Wafunako mmeka. Bakoze ripooti. Mukwano weebale. Weewaawo munnange bw'ofukamiranga wansi okusaba teweerabiranga kuteeka mubaka Honorable Ssegirinya mu ssaala zo. Bw'ofukamiranga wansi okwogerako n'omutonzi mu bigambo bibiri bisatu weerezaako essaala eri omubaka Ssegirinya Mukama abeere ng'amuwa chance endala kubanga bambi atubye n'obulwadde okuviira ddala we yaviira mu kkomera. Embeera teyaddamu kubbanga bwe yali mu kusooka. Embeera yayonoonekera ddala. Musajja kati tava mu malwaliro. Omusajja yali alabika obulungi. Omusajja yali talina buzibu bwonna. Omusajja yali omuntu w'abantu. Saawa eno ng'obulwadde bwamussa ku ndiri ng'abeera azunga mu malwaliro. Avaayo ne bamuzzaayo. Avaayo ng'alinga atereddemu obulwadde ne buddamu ne butabuka ne bamuzzaayo. Mu butuufu bw'ofukamiranga wansi okusaba omubaka Ssegirinya omuteekanga mu ssaala zo. Omubaka Ssegirinya omuweerezangayoko ku ssaala Katonda amusuuse, Katonda amuwonye butereevu. Ate mawulire amalala ye Rama owa TikTok owa fridge ye avuddeyo n'atabukira Fikigaza. Fikigaza batamumanyi ye muyimbi eyayimba oluyimba ne Chameleone lwe bayita Banana olubadde lukyase nnyo ensangi zinawo ku TikTok. Kakati Rama avuddeyo n'amutabukira n'amugamba ne bw'okola otya ne bw'onaayimba otya tosobola kutuuka ku alien skin, tosobola kutuuka ku level ya alien skin. Tujjukire bulungi nti emabegakaawo wabaddewo okusikaŋŋana omuguwa makkati ga Fikigaza kw'ossa ne alien skin ng'osayidi eri eya Fikigaza egezaako okulumba alien skin. Kakati Rama avuddeyo n'atabukira Fikigaza. Nkusaba omwerabireko n'oluvannyuma tukomewo n'amawulire amalala. Alien eri talenti. Fikigaza eri alien gyalina talenti. Mbuna yagezezaako okuŋŋaanya obuvubuka mbuno bumutambulireko bumukwatireko kamera. Olwedde gwe kibanda waabo olina views 2 ku live. Olina views 3 ku live. Mbuna yayagalako alien. Kibanda abeera n'ebyenkwawa. Kibanda abawunya enkwawa. Olwokuba babagamba mbu alien skin tanaaba kati naye n'akoppa mbu tanaaba. Mwana twalien anaaba buli lunaku. Mbuna yakwa akopa ebyalien n'akwata akakoola lumojja kulya ssere gwe nnoleega ebyo ebimwambu yeepika mu alien skin mbu ye kibanda nnyo kiba tolina lugendo mu music industry. Music industry is art. Music industry magezi.
Mbuza gala wena yagala banana faza ne maza ne faza bakigamba bannange tubinsanya na alien skin ngenda ku stage okuba ennyimba 5 nga gwenzo okuba ennyimba 5 na alien skin agenda kukuba ready feed wo agenda kukuba omuziki ye City ya danger, you know me, City ya danger. Akukubo muziki nga goli kuchimba chimo faza ne maza ne faza natubadaza banana. Uze galo uya yagala banana. Faza ne maza ne maza ne maza ne faza ne faza. Mufaza ne maza ne maza ne faza. Butereevu yonno ye mukulu Rama talina bigambo byonna biwoomu eri omuyimbi ono Fikigaza. Ate mawulire amalala ye Tamale Mirundi Junior agamba si musanyufu n'omukulu Kakalaamu olw'ensonga nti ono yagenda ebweru nga tamusiibudde. Tamale Mirundi Junior ono nga bwe mumumanyi ye tasirikira kimuluma, era Tamale Junior bw'omunyiiza manyirawo nti ajja kubyogera, era avuddeyo n'ategeeza nga bw'atali musanyufu na Kakalaamu eyali mukwano gwe eyali kyaliiwe ng'amuwa kontenti buli lunaku okutambula n'agenda nga n'okumusiibula tamusiibudde. Junior webali kumpa kontenti ebbanga lyonna kati nyenze kutandika nsi yadduka misinde babo ku airport na kati tankubiranga ku Kakalaamu nenga twababala mu mikwano abantu bwe batyo Kakalaamu yasibanga wange yuyo kontenti akokonye ku macha akokonye olweggulo yuyo nga mwaniriza bwoyaniriza omuntu kyovala abayisi bayafa abakolimidde. You are users. Kati Kakalaamu nandikuloze nga wambuliranga ebizibu bya mukazi wo naye n'otasiibula wandi ngambye eti Junior nina gyendaga kyoba muganda wange tukomye leero kola ngenda ku Canada kuyiiya nsi nandikuloze ne pipa hypocrites befuula abalungi wano bonna bakukuta visa bakukuta teri akugamba toba Junior njamu mune tugendeko e UK fena buli omu akukuta bukukusi mukukuta ki badda. Butereevu yonno ye Tamale Mirundi Junior toza mumwewuliriddeko si musanyufu wadde yadde n'akamu ne yali kyaliiwe Kakalaamu olw'okugenda ebweru okucapa nga tamusiibudde. Butereevu nyongera okujjukiza nti obadde kujjika media wabula nga gwe nawe natanaba kulabika nga osubscribinga genda maaso subscribinge olikinge okommentinge ate era osharinge terabira kutaninga on notification bell yo Butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkuteereddeyo video empya nakugamba wosanga akalango wonna toka skippinga kubanga eyingiri gyonza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino kali munzikirize mbagaliza olunaku olungi akuume atakuumira mpeera mweraba.